Give us our children! Our children! Simon. Vale Montevideo ndio kwa bwana. Yeye basa wansi baba. Sika hoto faro mwana hoja. Ochibuli de? Mwana jari. Just kaka na muka kwa mwana jari. Baina we baba kumite aba. Sika ho. Ayengire. Jambo menene. Sika ho mwana jari. Sika ho. Wasiende huko. This side.
Slowly, slowly. Owange wuli akyali kabalaza yebase. Owange wuli akyali kabalaza. Owange yebase yafudde bamusaze omwana wange. Omwana lwaki tebamupa? Hey, Isaac. I am getting my children. Mommy, My come. father is there. Mama, I come got my down. Children. You can't carry me because I asked for children. You come down, Mama. No. No. They will take you, I wait. want my children. A scene where children are in a scene where people have been shot. Eh? They are shot. And you're telling me 6-year-olds should be kept in this school. When they murdered their baby class, give me the children now. I'm not to be quiet. I was calm until you carried me. Let me tell you, all of us are not going to keep quiet. Give us our children as you handle the scene. There's a humane way to do this. You can't traumatize children by keeping them there. Give us our children. Or go and explain to my 85-year-old father what has happened, because I can't. I have no words for it. I have no words for what has happened. Give us our children. Our children. We want our children. We want our children. Give us our children. You can hold me here. All you're doing is doing fodder for news. Me, I didn't come to make news. I came to pick my children and take them out of this environment immediately. Something horrible has happened. The children are traumatized, keeping them inside a school where they play every day and it's no longer safe. Give them a moment. Or you want to arrest me? As you arrest me here. No, she's traumatized. No, she's traumatized. Let her come down. Yes, she will. She will. She will. She's not the only one. My name. No, you just madam. These are my name. Yes, madam. Calm down. No, I am not going to calm down. You arrest me. You want to arrest me? You arrest me. These are my name. Another day, Baba, You just take it. Just leave her. Hold her there. arrest me. Mommy, talk. No, you can arrest me. If I don't ask you and you want to arrest me, arrest me. Here is my ID. That's why I take care of my mistake. Down there. No, it's okay. Those are bitter experiences. Tukubiriza abantu okuloopa emisango nga gyakabaawo ng'emisango gya okukabasanya, emisango gy'obuliisamaanyi
kubanga obwo obujulizi obubeerawo nga kyakabaawo buba bwa nkizo nnyo mu kunoonyereza kwaffe. So tubakubiriza bw'obanga otuuseeko ekikangabwa nga eky'okukabasanya, ekikangabwa eky'obuliisamaanyi, tuba tukusaba ogirewo ku poliisi mangu oloope, kituyambeko n'abasawo okufuna obujulizi obusobola okutuyambako mu kunoonyereza. No, they told me Soko Jeko. They told kiryoke mukama w'amaanyi munange mufunye badde mweralikirivu nnyo mukama w'amaanyi nti munange abadde mulamu omu ku balamu. Madam, you're the one? Owulira otya okuba nti omwana wo mufunye wanje? Lino ssanyu mpulira essanyu naye si byangu. Essanyu ly'amaanyi kubanga si byangu naye tusaba Allah agumye bonna baatuusizzaako ekyo ekigezo kuba kinene kizitowa naye tusaba Allah ow'ekitiibwa abagumye abawe ekisingako ekyo naye si kyangu kyakukkiriza naye saba Allah abagumye kuba bekamala byonna buli kimu yabimala naye tuwulidde essanyu ly'amaanyi kubanga fala baffe abataasizza nabali baatutte si kwagala kwabwe nti oba ki naye nsalawo ye bwatyo bwe yasalawo ng'omutonzi. Omusukani yavuddewo. Maite mano vala mwangu. Ono sina sana. Ono mwana wa fono mwana wa. Mwana komando you saw kwagala okwebubaza poliisi esobodde okujja era tugezaako okukwatagana wamu ne poliisi okubeera nga tugezaako olaba nti kunoonyezebwa kutandise era kwatandise dda era n'omusajja ono
akoze ekikolwa kino ekitiisa avunaanibwa mu mateeka. Twagala okusaasira ennyo abazadde baffe abooluganda ne famire z'abaana bano abafunye obuzibu buno. Essomero kyekibadde lyagala okwogera mu kaseera kano. Tutegeddeko nti omusajja ono mwamwaniriza gye buvuddeko ng'ayagala ki? Era ng'omuntu yenna abeera n'ekigendererwa yajja ne yeerimbika ng'omu ku bazadde. Era nsuubira saagala yingira nnyo mu nsonga ezo kuba zikyali mu kunoonyezebwa. Bali poliisi eri mu kunoonyezebwako, bali mu kukola kunoonyezebwa, naye nga ekigendererwa kiri kimanyiddwa, naye kirungi abasirikale bonna we bali bagenda tandika okukola okunoonyerezebwa mu nsonga eno. Olwo kigambe mbu abaana babadde basuba mwana abasoma ku ssomero ne 14 leero babaddeko kiki kigendererwa ensonga eyo. Era abaana babaddewo ennamba zonna zibadde ziwobeddwa abasirikale, naye nga abaana babaddewo beebo si be bali awo abangi ennyo 40, si be bali awo abangi ennyo. Essomero Okwerinda weebiri buli mwana abadde alinawo ke yateekaawo, era bagenza okusala abaana abo nga waliwo. So mbadde nze nsaba nkomaawo. Tubadde twagala kumanya essomero incident ebaddewo naye tetumanyi likyali liggule oba mugenda kweyongerako oba mugenda muligadde. Mu kiseera kino akaguwako akayeero kategeeza nti nno efuuse kitundu kinoonyerezebwako, era nga okutuusa nga poliisi ekiriyalinze nga bamaze okugyawo obujulizi bwonna, abazadde tujja batubategeeza ku lunaku lwe baba balina okukomyawo abaana oba n'ebyokusoma nga bizeemu. Briefly in English. Oyogeddeko n'abazadde b'abaana. Mundeke Bulesi. I feel so good that my granddaughter is alive, but I feel sorry for the people who have lost their dear ones. That's all I can say. How old is she? She's 3 and 2 months. Kati omuntu yakwatiddwa ali muli era poliisi oluva wano ng'odda ebitongole bya security bigenda kudda Kabalagala bisobole omubuuza akoleraano motive ebadde ki. So otherwise kati mu speculations tuyinza kutandika kugamba abadde mu ttudu abadde mabega wa group eno n'eri leka bamuinterrogating tujja kutegeera muki ekirungi waali ate nja bategeeza mwe ng'abamawulire waali ali Kabalagala wali. So the motive we shall get to know mu nnaku ezitali zaawala okuvaluma. Leero atufunye ekikangabwa wano mu Ggaba nga abaana bana be batiddwa mu bukambwe. Kigambibwa nti omwami ate gwe tukutte ayitibwa Christopher Okello Onyum, ono azeeko ku Daycare Center eya Ggaba Early Childhood Development. Ono n'afumita abaana bana era bano ne bafiirawo, nga abaana bano babadde 14 nga 10 atubakwasizza bazadde baabwe, naye nga emirambo gy'abaana abana gitwaliddwa mu ggwanika okugyekebejja. Amanya g'abaana temunnabagitegeera ensonga lwaki akoze ekikolwa kino tumala temunagifuna. Atumukutte ng'era akuumibwa mu kaduukulu kaffe ak'e Kabalagala, ng'era ono tugenda mukolako interrogation okuzuula kigendererwa ki kyabadde nakyo okulumba ka Daycare Center kano, nga naye okunoonyereza kulaga nti ennaku 2 emabega omwami ono yajjako ku ssomero lino mbu ng'asaba kifo ku admitinga mwana we, naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era azzeeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino. Kigambibwa nti n'asasula ne ssente eza admission era bw'avudde awo kwe kukakkana ku baana bano n'abafumita n'obwambe, nga naye tuli mu kunoonyereza okuzuula kigendererwa ki ekyamuleetedde okukola ekikolwa nga kino, ng'ekikolwa kya nnaku ng'era tuvumirira ebikolwa nga bino. Waliwo ebigambibwa nti waliwo abadde batambula mu masomero beefula abasabe.
ono omwami mwenyini yazze asaba kifo naye bwabeerawo ayina information endala esobola okutuyambako mu kunoonyereza etumusaba agitwale ku polisi yaffe emuli okumpi atuyambeko mu kunoonyereza kwaffe. Tusaba kumanya g'abaana tewali baana bakoseddwa nga mbagambye nti mwabaddemu abaana 14 naye abaana 4 ne babafumita ne bafa ng'abaana 10 abali mu mbeera nnungi bano tubakwasizza bazadde baabwe okubabudaabuda ng'abagenzi kuliko Odeke Ryan ono nga mulenzi wa mwaka gumu n'ekitundu, kuliko Eteko Gideon nga naye mwana mulenzi wa myaka 2 n'ekitundu, kuliko Keisha Alungat nga wa myaka 2, kuliko ne Ignatius Seruyange nga naye wa myaka 2 n'ekitundu, nga mubaddemu abalenzi 3 n'omuwala 1 ng'akwatiddwa ye Christopher Okelo Onyum ng'ono akuumibwa ku polisi yaffe ey'Ekabalagala ng'amateeka gagenda muvunaana. Mutegeddeko wabadde abo Kampala wano? Details etumufunyeeko alaga nti mutuuze mu Nwoya nga naye tugenda kuba wetunaba tukoze interrogation tugenda kuba tubawa ebisingako wano. English Tegera kigendererwa ki? Sirika woto saabo mwana oja